Sente za visa ziri non-refundable ate si mulimu gwa agent oba company badde kukolera kukole visa okurefundingira sente ezo kubanga naye alisasudde eri embassy okuwa visa kati embassy bebe esazeewo nti tegenda kuwa visa agent akoledde talina kyamanyi kyasobola kukola kiringa bw'otwala omwana mu ssomero n'osasula obukadde 5 oba n'osasula obukadde 4 omwana wo lwaki tabeera namba emu naye bana batudde mu kirasi emu abaana 3 ne bayita 2 ne gagwa oddayo n'ogamba essomero nti lwaki omwana wange yagudde nziriza sente nziriza school fees tekisoboka mubadde mu kirasi yemu agent y'omu we basobola okukolera ku bantu ne babawa visa oba embassy yemu eyo oba yali ewaddeko visas abaana Uganda ne batambula nga ku mulundi guno teofunye visa kugenda talina busobozi era talina buyinza kukwata sente zikuddiza bw'osasula school fees z'omwana ku ssomero omwana n'agwa tebajja kukulaba ng'ogenze ku ssomero kugamba HM nziriza sente zaki za school fees omwana yagudde kyekimu ne ku visa as long as omuntu akoze ekituufu ky'alina okukola the decision remains under powers zisigala eri embassy either okukkiriza okuwa visa oba okugaana basobola n'okuwa visa n'otuuka ku entry ne bagaana okuyingira juzi tubadde ne case ya mwana agenda kusoma mpapula siziina wano twaguze tiketi emirundi egi 3 ng'atuuka ku immigration ne bamukomyawo mu kusooka erinnya lyali misspelled ku academic documents ze ne ku scholarship gyali afunye ne batuuka ku immigration omuzungu n'amugamba these are totally 2 different people ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamukomyawo whom do you blame essomero lyakola ensobi nga likola registration ani gwogenda blaming immigration yemukomezaawo ewennyonyi amukomezaawo obanze agent yamukoleddeko okugenda buli omu kiki kyakola ali mufulfiringa mulimu gwe ate ne maama ayagala mwana we akole ki mwana we agende kakati embassy zonna ffe kakati wano tukuba omulangiri embassy zino ziteekewo enkola nti omuntu senga omumye visa nga yasasudde $2 kale jako costs z'okozesezza kubanga embassy okukuma visa omanyi lwaki tekuddiza sente esasula amasanyalaze esasula amazzi esasula insurance sente za visa ziri taxable erina abakozi abagenda okukolako interview ezo sente zesasudde ku visa zibakozesa okukola ki okufacilitatinga abantu abo kakati oba yazifulumizza oyagala ekuddize ziri wange 10 talina kyesobola kukola netusaba busabi bateekewo enkola nti ema nsasudde $2 eza visa kale nja kuddizaayo 7 $7 omanyi bw'ogenda ewaka ng'olina 7 nga bakummye togenda kyekimu nga bakubbye visa nga tolina kyolina nga n'akataka kewo mwakoze eki wakatunze okiraba ogenda n'omumywako omwenge kwezi 7 zebakuddiza n'ogamba obulamu bujja kola ki bujja kutandikira awo kyekyo kyenkugamba nti bulaaya anyuma ate bulaaya atama eri ekiseera ky'otooka ennyonyi ne zikutama kakati ffe tulambuza abalambuzi bangi kakati okutandika ne wiiki ejja tulina trips impitirivu ze tulina buli trip eyo n'abeerako sijja kubeerako era omukozi waffe yenna we allocate trips nti eno trip gwajjo gigendako eno trip gwajjo gigendako eno trip gwajjo gigendako kubanga n'ennyonyi yennyini etama tosobola kubeera mu kintu ng'oli mu bwengula tomanyi kiddako for 15 hours 16 hours ng'omuntu omu yabategerera abantu 5 emabega okiraba kati nekyo kyekigambye nti bulaaya anyuma bulaaya atama bulaaya asobola okukutama naye nga newaka wennyini woyagala okudda tosobola kuddawo kubanga tolina kyoleetaka naye nga abakulaba bakwegoma mu mmotoka ez'ebbeeyi bakulaba ku social media
nze lumu lwaki nkugamba nti bwe mba ngenda kulinnya ennyonyi nga ngenda wiiki ejja kati nga wiiki ejja bwe ngenda okufuluma neeraliikirira n'okweraliikirira ne ntandika kweraliikirira nga gwe bunaalinnya bbaasi ne weeraliikirira nti ngenda tuula mu lugendo nga ngenda Kabaale essaawa 2 essaawa meka nange naffe bwe tweraliikirira nze bantwala ku kisaawe nga n'olunaku lw'entambula neeraliikirira nze twafunako worst case scenario twali mu nnyonyi nalina trip 2 yali ya Singapore ne Malaysia kuba twatukola trips Malaysia ne Singapore tuzigatta kubanga ziriraanye ganyi ate wala kati ne tulinnya ennyonyi bwe yatuuka nga tulina waliwo kye bagamba bw'oba bookinga ennyonyi abantu tebakigoberera nnyo naye bw'oba bookinga ennyonyi ogoberera nnyo ennyonyi nnyonyi kyekutwala because osobola bookinga Emirates neekugamba with others ekyamazima oba tobookinze Emirates era ogenda okwesanga ku kisaawe ze bagambye okulinnya n'osangawo fly Dubai n'obagamba nze na bookinze Emirates bw'otunula tiketi yo wano kuliko with others meaning baddemba okuwa ennyonyi ki endala yonna gye babalabye kati tutuuka tuvaayo nga batuwa Rwanda Air bwe batuwa ennyonyi eyo ne tujja olugendo lwali luwanvu tutuuka obwengula ne bwonooneka ekyamazima ne tufuna turbulence zetafunanga ku bukyanga bbanga linamala nga ntambula ne ntandika okulowooza abaana bange ne ntandika okulowooza mukyala wange agasajja g'e Kampala ekyamazima kino nkugamba kya buntu ne ntandika okulowooza bizinensi zange nga ndabira ddala omuyaga gutusanze mu bbanga turbulence ennyonyi gwagikuba nti ne bagamba nti tugenda funa emergency landing naate ekyo kibaawo tutuuse ne Uganda naye olw'okubanga twalinnya Uganda Rwanda Air ne tufuna emergency landing ewa Uganda kakati bwe twagwa Uganda ne batugamba ffe olw'entiisa gye twalimu ne batugamba ffe tutuuse Uganda mutuleke wano baatugaana okuva ku nnyonyi kubanga etteeka ly'ennyonyi esooka kugwa mu nsi yaayo ekyamazima ne tubasaba kubanga kitwali tuyiseemu mu bbanga n'obuzibu ennyonyi bwe yali efunye nga tesobola kuddamu kuddayo waggulu mu bbanga baatuwa nnyonyi ndala naye ne batuukiriza kiri ne tusooka tugenda ne tugwa e Rwanda ne tumala ne tukomawo ne tugwa e Uganda kaakati mbuulira ggwe ng'oyiseeko mu katego ak'okufa era ekintu ekibadde kikusse bakuzzeeyo waggulu muki bakuzzeeyo waggulu mu bbanga naye twalina okukigumira twalina okugoberera amateeka era ennyonyi eddamu neekola ki neesituka neegenda e Kigali nejjamu beerina okugyamu e Kigali neekomawo e Uganda okiraba kakati kyekyo kiri kyenkugambye Bulaaya anyuma naye Bulaaya atama.